Interview y'ebyokuzimba bakuwa interview ekituufu interview nagigwa totally 100%. Mu myaka esatu gye nasomera okuzimba emyaka ebiri nagimala nga sigendangako we bazimba. Omwana yenna nga yakava ku ssomero alina okukkiriza nawaayo emyaka ebiri. Emyaka egyo nga tataddeemu nga gawala ntya. Mu myaka egyo ebiri omwana mwanonyeza social capital, n'afuna emikwano, n'afuna challenge, n'anyigirizibwa, n'amala n'ategeera omulimu ogwo bwe guvaamu ssente. Buli lw'otakkiriza kiseera ekyo kukiyitamu n'oyagala ssente tosobola kubeera mu kuzimba. Afuna kusoomozebwa kuyinza kubanga kwali kusobola okujja mu ssomero. Tekwaliwo. Ewaka tewalina ansa yonna ku kusoma. Nga tteeka ye muzeeyi yagamba ekintu kiri kimu, olina okugenda ku ssomero. Kankuwa ekyokulabirako olunaku olumu nali mu kiraasi nga bakeera ne bayita amannya g'abaana mu gundi mu register nga bagamba kati nalina n'ekikwano kyaye kyentudde nakyo nga bakiyita ndugwazi abasajja nga kyenkubako bakigamba bwe batusoma tugaali tuli ba pulezidenti kyentiye kati nga basooka basoma ndugwazi abasajja am president madam omusomesa asirikamu katono ng'asirika ng'abivaako ng'asoma nze Dungu Peter am president madam kati ate nze jjukira nayogera nnyo kati omusomesa n'agamba please I'm serious now n'akita kati aba akyagenda mu maaso n'okusoma kombe headmaster gy'abadde mu ofisi yawulidde najja n'amugamba nnyabo mpa ku ba president abo omusajja yatutwala mu ofisi ye mu basement n'asooka atukuba embooko bw'amala otukuba embooko nekitamumalira n'agamba mugende muleete bazadde bange. Naye ng'amazima gali nti nali sisobola kutwala muzeeyi ku ssomero kuba yali asobola okukola buli kikuswaza ku ssomero kuba ye muzeeyi yali amanya omwana alina kusoma. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. We twakulira waliwo ekibiriiti kye twateekangamu akawuzi, omuntu n'ateeka eno akawuzi n'omulala n'ateeka eri akawuzi ne tutandika okwogera ng'omuntu wayogerera ku kano kawuzi n'oli awulira eri. Ndowooza obwo buwaya bwali bwa tteepu abaakulirako mu biseera ebyo ebya tteepu ezo mubujjukira. Kisoboka naawe osobola. Kitundu kyakubiri eya puroguramu ya Engineer Peter. Kakati ate Engineer Peter Lubega Dungu yazimba akayumba k'obumyu n'akateekako kalina teeka ewaka taata kye yabateekako teeka nga buli omu olina okuba ne income gwe ng'omuntu. Kati nze nalundanga nnyo obumyu era ng'ovunaanyizibwa okutema emiti n'ozimba ebiyumba ng'onoolundira obumyu. Ebiyumba ebyo nabizimba weebiri era nze nazimbako n'ennyumba mwe nalundira obumyu nga sinaba na kutandika kusoma nga y'amataffaali. Kati kiteekwa okuba nga obwongo bwaliyo naye nga nze mu bwongo bwange simanyi nti ndi kibeera. Nenzimba ebiyumba ebyo eby'enkoko, nenzimba ebiyumba eby'embuzi, naye nga kye neekakasa nti nakikola nazimba ennyumba ey'okulunda obumyu nga yakalina. Ng'ozimba kalina nga ya bumyu nga ndi muto nali ndi awo kati wa primary 5 ne 7. Emyaka egyo kalina wali ogirabiddewo wajja wali? Tekwali kulaba naye kulowoolereza nakuba amataffaali nenzimba n'ettaka era tugizimbisa ttaka waggulu n'olevolinga n'otema emiti n'oteekako n'oyalirira then n'ofuna silaabu eyo nga ya buti then waggulu ng'obumyu obumu busula waggulu obumyu wansi. Kati era n'obutera bwoti ekibaawo nga kwe bulinyira ne bwambuka waggulu ate ne bukka wansi. Ebiseera bye wali wajjako e Kampala nti oba ennyumba za kalina wazirabako e Kampala? Nali sijjangako Kampala. Twagenda okutuuka mu maka ge sabbiiti ewedde nga yazimba naye kalina, naye nga kalina yatandika gizimbira ku bumyu. Kitegeeza olugero lwa Kaliba Akendo
okulabira ku mukonda kisoboka naawe osobola ate tugguse sabbiiti eno okwongera okukisimbamu n'enginiya kyongere okuloka ayongere okutubuuliramuuko obuvo n'obuddo ku Delta TV kye tukwagaza omulabi waffe bino byonna byonna bye tukulaga bino byonna byonna byolaba ofunemu ekyokuyiga ono bwe yazimba kalina ya kamyu ng'akyali muto nga talabanga ku kalina yonna yonna ye asula mu kalina tukwaniriza inginiya ate sabbiiti eno nange nsanyusa okukolaba mukulu Jamiru esebo ye sabbiiti akabanga kabadde kayiseewo okwo nga ndowooza n'abalabi nabo bakwesunga okusinziira ku bubaka bwe nnina ku ssimu ekyamazima bagoberera amiina era beebuuza engeri ebintu gye wali obikolamu yesebo bwe twakoma sabbiiti ewedde twali ku ngeri gye wafunamu ekirooto ekyokuba omuzimbi inginiya yesebo omanyi omuntu asobola okuva wansi naye nga tamanyi abamu abazadde bamukuza n'amukuliza mu ekyo ogenda olaba ng'akuze ng'agira bw'atyo twali okyatunnyonnyola engeri gye wakulamu n'engeri gye wafunamu ekirooto ekyo yesebo inginiya twogere omwana nga ggwe wazimbanga buyumba bwo bwa bumyu nga tomanyi nti ekiseera kijja kutuuka mbeera omuzimbi omwana ekirooto kye kyalina okubeera mu maaso alina kitandikira mu myaka emeka tutandikiraawo then olyoka otubulire ate lwaki ebintu wali obikola ate ggwe ekirooto ne kirwawo okujja naye ekisookera ddala tekuli myaka ekyo tebakulimba nti bwe naweza emyaka gino ekirooto kyange ne kirabika wabula ndowooza waliwo obudde Katonda bw'asobola okukuweeramu okulaga kiki olina okubeera kuba abantu bangi tubaddewo nga tukula nga tumanyi bye tujja okukola birala nnyo naye n'obyesibako n'ogenda okufundikira ngozeeyo watufu olina okukola ki okubeera kati nze kye neebaliza Katonda nti saayonona budde kusooka genda mu bintu bingi nnyo kunvugaavuga akalamba naye nze saamanyako nti nja kubeera omuzimbi saamanyako nti nja kusoma okuzimba yadde okirowoozaako kuba lwaki nkirowooza bwe ntyo nti lwakyanga olunaku olulala nze iwaye nga tuddaawo ne mukwano gwe bamuyitanga Mawaggali kati nga banyumya ku mwenge ne bagamba eno bane tuyingiza abaana ku ssomero lwaki mutabani we tumumpa bo ng'abazadde muzeeyi anywamuuko banywamu wawasa nnyabo banyweramu ddala kaakati bwe baali banyumya tiye jangu ewaka twogeremu kati munaye mba ndi awo nze Mawaggali ng'atuuse ewaka kawungeezi ssaawa nga 12 kitundu egendamu ewo muzeeyi yaliwo lwali lwa Sande nga tutuula nga bampita pita jangu tulina omugenyi tulina bye twagala okwogeramu kombe bo babyogeddemu ddeeri bwe bamala obyogeramu ne babigamba maama bwe bamala obimugamba n'akola ne decision nze nga bakusalirawo bazadde b'e Masaka baasalirangawo abaana nga ye aba yasazeewo dda naye nga wano yeefuula nga akuwa ekirowoozo naye ngaekituufu baali baamala ossalawo kati bwe baakeera ku makya kawungezi ako nga bampita nga ntuula awo wansi jjukira ffe bazadde baffe twatulanga nabo mu ntebe biri eno Kampala era bwe baatuulanga bwe bati abantu abakulu ngakutuula wansi ate ng'ofukamidde tekyakakatangako kale naye nga kutuula wansi kyo kyabanga kyatteeka nga totuula ku ntebe ng'abazadde bonyina baawo kati nga ntuula awo nga taata aŋŋamba ono mwami Mawaggali azze wano n'atusaba nti tukuweeyo ogenda osomero eyo tyentiye naye tulina koosi 3 kogenda okulonda emu gy'ogenda okusoma Mawaggali nga bamugamba koosi kyeziriwo nga bagamba tulinayo kukola amasannyalaze kati bo kola amasannyalaze wayalingi biki ebyo byonna anti Kampala gwe tuyita kamyufu kati bo mu kirowoozo kyabwe tebalowooza nti omwana gwe bazaala nti aligenda n'abeera e Kampala bo baali bamanyi nja kubeera eri ewaffe e Masaka kati muzeeyi Mawaggali olwayogera amasannyalaze
taata nagaha naye kati tulina ennyumba mmeka ez'amasannyalaze kuno okiwulira ekibuuzo kitegeeza ebiseera ebyo amasannyalaze tugaleke nga muzeeyi Mwagali agamba waliwo n'okubajja maama ng'agamba ababazi babba embaawo kati maama ekyo n'akigoberawo kati ng'abagamba tulinayo n'okuzimba ng'abagamba kuzimba nno kubanga olaba bagamba mbu abazimbi babba omusenyu mu butusi tekibeera nnyo kiwulikika nnyo kizibu nnyo obutusi okubbira omusenyu yebamboozi naye kale kyakulibwa kimanyiddwa ti ababazi ebibajjo bibabanja tebabisasu tebabireeta tebakola ki baalinga bakirowooza bwe batyo kati bo bwagamba okuzimba bonna maama ne taata ne bagamba kituufu agende mu kuzimba kuba olaba buli lunaku bazimba nekaliisizo bazimba nekwekereziya bazimba kati nga bo balaba okuzimba kwekuli okumpi era bo baatendeka omwana ndoza nga bamanyi alina okuddayo n'abeera nabo wali ku kyalo ng'akola ki nga muzimbi nga tebalowooza nti oli kati Mawaggali ng'agamba nti enkya ogenda kukola interview ate interview ku ki kyotannaba ku sebo ogenda mu kuzimba wali olina okukola interview tekyaliko kubuuza teekanga buli mwana gwe bawandiika omulabi waffe wa Delta TV njagala tumusiigire ekifaananyi ekituufu omwana avudde mu senior 6 ebiseera ebyo tewabeerangayo mu masomero nnyo byolaba hands on wabula omwana yasomanga history n'asoma geography batunulira lesoni zo zewayise nga zikusindika we baagala tekyalinga interview y'ebyokuzimba bakuwa interview kakati nga aŋŋamba enkeera ogenda okola interview nogamba nfudde saatya naye ekituufu interview nagigwa totally 100%. Lwaki nali sirowoozangako nti ndibeera muzimbi nga n'ebyokuzimba sibimanyi kati bwe ntuuka we ngenda okukolera interview ekirungi namusangawo n'abaami abalala bana nga be bali ku ttebo egaba ebibuuzo kati omwami omu nga ŋŋamba mpaayo ebyuma 3 ebyeyambisibwa mu kuzimba kati ekituufu nga sibimanyi ne mugamba ssebo nze mbadde mulimi mbadde simanyi byakuzimba ntiye kakati omukyala yaliwo naŋŋamba abazimbi bambala batya nali nno munaawe okumanya nali musiru nga simanyi nti bambala ovulo n'elementi nensirika kati Mawaggali yennyini yantwala ku interview ambuuza bwe baba bazimba bakozesa amataffaali process kimwe bayita okugakola kati ago nali nga manyi kubanga nagakubako mu kyalo kati nga mugamba tusamba ettaka ne tulirekawo kakabanga bwe tumala okuloota then ne tumala ne tutandika ne tulikuba mu bulooka ne tuzikaza ne tuzipanga bwe tuti obutaawo okuloota kwekumira bulooka bw'osamba obudongo obulekawo kakabanga ne buseetinga kati mu kuseetinga okwo ne lifuna bondizi ne likwata kati then olyokoddamu disamba okuba mu bulooka kati ekyo nali nkimanyi nagamba kale okizzeemu bulungi gende waddako kati bawandiika wali oli nakuwa makisi nono nakuwa nono nakuwa bonna 3 kati bwe bampa ababiri saalina makisi ng'omunnina naye olw'okuba ye yali antutteyo nabagamba mumuleka ajja kukola abadde just tamanyi bumanyi ekyo naye ng'olaba nti ali active tiye ne bampandiika nengenda nentandika okusoma okuzimba ingeniya nga tetunnaba kuyingira mu tendekero bakutwalamu eri emikono nga tuzeeko eri emabega okiraba nti wano okugwa interview kyekiri ekyokuteekateeka omwana okuviira ddala obuto ng'alina ekirooto kye mu mutwe kubanga tukulaba ng'oyitawo kale oyitawo lwa mmase yes naye nga ekituufu olw'okuba ekirooto bakikutomeza butomeza nti tekyakuli mu mutwe kuva mabega nojja yes ate n'ebibuuzo tebyali bizibu wabula wali tobyeteekeddeteekedde ng'ekyo tekiriimu mu mutwe ng'ate olina ebirala kiringa ng'omuntu bw'anaakugamba nti emmere bagifumba batya nga tofumbanga ku mmere
kati ebibuuzo bye nali simanyi naye tebyali bizibu. Tokiraba nti okuteekateeka omwana okuva obuto ng'amanyi kyagenda oyitamu nga kibeera kikulu? Eyo tesobola kuba nsonga. Ebikyusa nno abantu bingi. Kati nze nina abaana naye buli mwana alina kyayagala, nange nina kyenjagala. N'abaana bange batuuse ku senior 6 natandise bonna obbakuba mu ttooki. Gwendaba nti ajja kusoma okuzimba kwa ddala nga kusomedde ddala ate muwala kuba yakwagala era ali mu senior 6 era yakugamba alina okusoma diguli y'okuzimba ate nga ayagala na civil, siga nti ayagala architect n'ayagala na civil. Kati kitegeeza nti okwagala weekuli naye ate ebikukonvatinga bingi. Nze dadi we nsobola okufa abadde amuweerera enkya neesanga sente ziriwo zimuweerera kutunga kyalaani. Okitegedde nti muddakiika eyo omwana alina okukonvatinga abe nga alina okugenda we batungira ekyalaani kyabadde talina mu ideas ze. Kitegeeza nze kyentwala nga kikulu mu kuteekateeka omwana si kirooto kye, naye omwana obwongo obesitede nti amanya nti bwenyimirirawo enti nga njogera n'abantu njogera bwenti, bwe mba ntunula mu bantu ntunula bwenti, bwe mba neeyisa mu bantu neeyisa bwenti. Kati nze ekyampisaawo kye neekakasa endabika yange enjogera yange yali eraga nti omuntu alina empisa, omuntu mwetegefu okuyiga kyatamanyi. Kati nze ekyo kyekyampisaawo. Ne waliwo omuntu gwojja okubuuza aluma obuseke agaya bicokolo akola ti ayimiridde embeera eyo giraba. Fe abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe kutegeka abaana bano mu bwongo gye tuyita social life nga afiitinga mu buli mbeera. Tosobola kusalawo omwana kyalibeera nti kyawa omutendekeramu. Engineer, awo wennyini tukulaba nga omuzadde akutomeza kiwali tomanyi n'okiyingiramu n'okyadoptinga. Yes. Gwe ekirooto kyo omwana yenna yenna okutandika okusoma n'agenda mu primary n'agenda mu secondary, ekirooto kyo kyali ki? Ekituufu kiri nti omanye ensoma y'ekyalo si ey'ekibuga. Nze nina ebintu byenze nekkaanya. Tetwalina nnyo birooto bigazi nnyo singa mu ndowooza gye twabangamu. Jjukira environment gye weetoolooleramu. Kyekiri kye nagaye nti nze nali ndowooza nja kuvuganga ebimotoka bya kampuni. Eri yamuze gye nagenda nga nendabanga nga bavuga ebimotoka ebyo bavuga motoka eza double cabin okunona abasaabaze, okunona abantu, okunona abakozi, okutwala emmwanyi. Kati nze bibye nali ndowooza tira bwe naamala okusoma nga ngende Walugwana nga banjigiriza okuvuga emmotoka nga nvuganga mmotoka. Naye nga siina nnyo kintu kye nali neesibyeko kiti kino. Amasomero g'ebyalo mu mbeera ezo gaawukanira ddala n'ag'ekibuga? Nze kye ndowooza environment omuntu gy'awangaaliramu mwalowooleza. Lwaki ndowooza bwentu? Kati nze abaana bange obalaba, abaana bange abalenzi batandika okugenda ku site nga basoma P5. Omwana agenda okukola P7 nga teeka amanyi okuzimba. Awo tugenda tuukawo tetunaba tuukawo oyagala. Kati kyengezaako okutaga nti olw'okuba ye environment mwe bawangaalira amaaso gaabwe mwe gatunudde. Naye ate bw'otunula mu kusoma kwabwe okwaddala ate si kye baagala osoma. Oba ondaba nti yes bazimba bafuna ssente bakola, naye ate mu kusoma kwabwe olaba nga direction zirimu akagambo oba nze nsome amawulire, oba nze nsome bwa dokita, oba nze nsome kagamba, olaba nti environment ndazijja nezibakola ki nezibatomera. Naye nze kyendowooza eno environment omwana mwatunudde esalawo bingi nnyo ku bwalibeera. Ingini otuula P7 tuzeeyo mu kyalo, bw'otuula P7 ogenda mu senior 1 otandika okusoma. Abayizi abasinga school dropouts zisinga awo mu senior 2 senior 3 obeera nga wali ogenzeeko mu ssomero. Tewafuna kusoomozebwa kuyinza kubanga kuyinza okubanga kwali kusobola okujja mu ssomero? Tekwaliwo. Wakati walina ansa yonna ku kusoma. Ebirala byonna baakulekanga n'okubaganya ebirowoozo. Naye ku kye bayita kusoma tetwakikubaganyangako birowoozo. Nga tteeka ye muze yagamba ekintu kiri kimu, olina okugenda ku ssomero. Tobuuza, tolagira, towa birowoozo. Kati nze ekyokusoma tebateesa saafunako challenge yonna ku kusoma kwange. Lwansonga nange nakula mmanyi nina kusoma.
nga bw'okuza omwana ng'amanyi nina okunaaba nina okulya nina okwebaka kwe kusoma wakati lwaliko okubaganya birowoozo era nze sina lunaku lumu lwe nagendako ku ssomero n'ebizibu bye nasanganga ku ssomero nabyemaliranga ku ssomero awo wennyini wetwagala otandikire ku bizibu bye wasanga kubanga kankuwa ekyokulabirako olunaku olumu nali mu kiraasi nga bakeera ne bayita amannya g'abaana mu gundi mu register nga bagamba kati nalina n'ekikwano kyali kyentudde nakyo nga bakiyita ndugwazi abasajja nga kyenkubako bakigamba bwe batusoma tugaye tuli ba pulezidenti kyentiye kati nga basooka basoma ndugwazi abasajja am president madam omusomesa asirikamu katono ng'asirika ng'abivaako ng'asoma nze Dungu Peter am president madam kati ate nze jjukira nayogera nnyo kati omusomesa n'agamba please I'm serious now nakita kati aba akyagenda mu maaso n'okusoma kombe headmaster gy'abadde mu ofisi yawulidde najja n'amugamba nyabo mpa ku ba pulezidenti abo omusajja yatutwala mu ofisi ye mu basement n'asooka atukuba embooko bw'amala otukuba embooko nekitamumalira n'agamba mugende muleete bazadde naye ng'amazima gali nti nali sisobola kutwala muzeeyi ku ssomero kuba yali asobola okukola buli kikuswaza ku ssomero kuba ye muzeeyi yali amanye omwana alina kusoma HM yali tayagala ba pulezidenti weyita otya pulezidenti nedda omanyi nga etugamba akali bakendo okalabira mu mukonda kakati bw'otandikira wano okweyita pulezidenti kyali kimenya mateeka omusomesa ekibuuzo kyabuuza kyolina okuddamu si gwe kuddamu kikyo kati we bakutuma omuzadde okola otya kati nga batutuma abazadde ndugwa ye ndowooza jjajjawe yali mukadde ye ngadde ewaka ng'amukola ki ng'amuleeta kati nze agakatula sisobola kudda kugamba muzeeyi nti bakuntumye yali asobola okujja ku paaleedi nakkubirawo emiggo n'oswalaswala kati nze kye nakola nga nsooka nzija waliwo kyaki eriranye ku ssomero nga mbeerakaawo naye bannaye nga wamanyira okusoma obudde tebuziba kati zigenda mu ssaawa 9 ssaawa 9 enjala ekkolokota tewalidde ku mmere kati awo nenzira ewaka naddayo bukyali ng'enjala yannumye edda maama nambuza ng'oyanguye tya munnange batutadde mangu naye nvuddeyo mangu batutadde nakireka kati enkeera nzira ku ssomero naye ngaekituufu simanyi kyenzizaako ate headmaster ali avuga eggaali ye ayitawo bw'ati yali ayisaawo eggaali ye n'alengera omwana ali eno ku kyaki n'agenda n'ayita abaana ba P7 n'abagamba mugende mumuleete nali mu P6 abaana bangoba paka le bankwata ne bantwala ku ssomero bwe bantuusa ku ssomero najjayo amazzi n'aganjiira nankuba emigo nangamba nakutumye asooka nakuyira n'otoba bulungi n'alyoka kutandika okukuba embooko ng'akuba ku mubiri guno nga kayunifomu kebasi kikyali na buzibu era nze nina ebintu okumanya nali nzikiriza nze kennyini namugamba ssebo headmaster mpa ekibonerezo kyonna ekisoboka naye muzeeyi taliyo yagenda safaari mpa ekibonerezo nanga akakati ngenda kumala okukuba okima amazzi ojjuze ekinnya waliwo akanyawo kusoma naye ng'akimanyi bwonoona ekidomola ku luzzi n'okireeta n'okiyiwa ogenda okituusa kino kiba kyaweddemu nenkwata ekidomola misine nendeeta nenjiwamu nenziruka nenzira ogenda okuddaga aweddemu nendeeta ekirala nenjiwamu naye nga sipiidi kwengaleetera yeewuunyisa lwansonga nfa kulaba tebantuba muzeeyi nendoza bwe naweza 3 n'alaba bambi ekisa nekimukwata nangamba kale nga bw'ogonze ddayo mu kiraasi osomere omuyizi yenna gwe bawa ekibonerezo n'atayiga kwekuba mu mutima kugamba nti nno ekyo sijja kiddamu olwo yabeera amenyese abeera talitereera tulaba mu mboozi yaffe eyakisoboka naawe osoboka eya inginiya Ddungu nga bamuwa ekibonerezo n'alayira okuddamu okukola emisango ng'agenderedde obutaddamu kukikola kubanga yakima amazzi kati omutwe gumubuukeko tukwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri inginiya nga wetugendedde mukuwumulako tubadde tukyali awo nga waddamu okuzza omusango mu bugenderevu ku ssomero ng'ogwo nze kyemmanyi
ekiteeka okuba nga kyamponya ennyo sisita wange yali head girl ng'ate HM amwagala nnyo kati nze nga ndi wano emabegako sisita wange oyo ng'abakannyo nnyo omupiira nga ku ssomero bamwagala nnyo kati ndowooza baali bakyayagala nnyo okumbonereza Nalubega we yajjirawo ku ofiisi namugamba gwe Nalubega kituufu taata wamwe taliyo ono yangambye taata wamwe yagenda safaari nangaye taliyo yagenda safaari n'ataasa pulezidenti kati ate olw'okuba omukwano gwe gwe yalina naye ate ne mama wange yali mukazi ng'ayagalwa nnyo kuba yali mukyala ng'atunga n'ekyalaani ye yatunganga yunifoomu z'amasomero gonna ag'eriraanyaawo kati ng'oluusi ne headmaster ntuma nangamba twalayo amannya gano kati ng'akuwa amannya g'abaana 6 n'ogatwalayo ne babatungira yunifoomu ejja nezireeta ku ssomero kati ekyo kyannyamba nze okuwona amangu ekibonerezo kati ye Ndugu yaleeta omuzadde yajja ne bamukuba emiggo nga muzadde we yagimukuba yennyini so nze kyange ekibonerezo nali maze okukimaliriza kati mu byonna kye nazuula nti abasomesa bano ekigendererwa kyabwe ekyokutuwa ebibonereza abamu kyakulaga nti weekube mu mutima si kyakutulugunya that's why gwe okitutte ng'agamba nti kyasukkawo naye nze ennaku zino abazadde omwana we okumuwulira nti nno bamukimisizza amazzi naye bavaayo wansi ekidomolero oyinza omuwulira omuzadde anti bo abazadde tebamanyi kigendererwa kyakuwa mwana kibonerezo bo bamanyi kintu kimu mwana we bamubonerezza amakulu g'ekibonerezo tebagamanyi naye abazadde abamanyi amakulu g'ekibonerezo batunuulira nnyo omwana ono lwaki bamuwadde ekibonerezo ye yali ishu entuufu mu secondary muno ofuluma tewaliwo byayongera kukusikamuuko okufunamuuko okusomozebwa oba we bakubamuuko ekibuukaawo n'otererera ddala obutaddamu ekisookera ddala kyenneekakasa nti twakula tulina empisa totale ez'omu bantu ne mu nkola y'emirimu kati ndowooza era challenge eyo nagifuna lwa mukwano gwange gwe nali ntudde naye yaŋŋamba toyite ba pulezidenti naye ze saakula nti ndi mwana mulalu nnyo ekisusse saakula nti ndi mwana muwombeefu nnyo kaga nabeeranga awo nga mbuzaabuza mubaza nnyambaayo tuyitireko ne wano mu ddiini ewaka eddiini yali etya of course ewaka eddiini yaliyo era waliwo ekiseera wekyatuukanga ng'obutasoma sande musango ewaka naye nga kaga bingi byotunulira naye mu ddiini ewaka twali bakatuliki era ng'abaana twasoma omugigi twasoma kalimwezi twasoma masakramentu byonna ne tubiyitamu eddiini eri nnomo ate nakati ndowooza bulamu bwobwo bukyantambuliramu eddiini yammwe tebeemu kukalakatamuuko omanyi eddiini y'obusiraamu yonna gye bakugambye gye bagisomye erimu amaanyi awo omuggo gubeera muzibu muukaawo ewammwe teriyo muggo kwali kusoma mugigi awabeerangawo omwami bamuyitanga Ticca Manuel nga yetteeka mukambwe nnyo ku baana naye famire ya Muwonge yali ajagala ng'omuntu manyi waliwo abazadde lwatuuka nga abazadde n'abazadde baagalana era bwe yawanga abaana bonna ebibonerezo ngamalalaga gwe kitabani kya Muwonge genda wali otuule wali komba akujja mu baana abazibu ennyo akuteeke mu byangungu gwe kitabani kya gundi genda otuule wali kati ng'alina enkola eyo naye ng'abaana baayagala abeeranga abawo ekibonerezo naye n'abawo bulimu obwangungu so nze saakaluubirirwa nnyo kusoma kwange naye ng'amazima gali nti mu P6 okusoma omugigi awo wabaawo challenge y'amaanyi nnyo ku baana b'edda jjukira olugendo luba lunene otambula okuva ewaka kilomita 5 buli egy'osomera omugigi kati olugendo lunene ate lulimu ebisoomooza nti muyita mu bibira muyita mu ffene muyita mu bikajjo by'abantu kati ate wabeerangayo n'ekirala ekinene nnyo kitwakolanga mwabangamu okuwuga kati ng'omuggo eyo gye tuyita tuwuga kati ebyo bye byalinga challenge naye ng'era za muzannyo twawuga n'emiggo nga bagitukuba egy'okuwuga naye nga kya mizannyo gya bulijjo nga tekisobola kukugamba nti banyiizizza kuba kati omwana w'ennaku zino omukuba n'anyiiga ffe bakkubanga lwaki owuze kuba waddangayo ewaka ng'osiiwuuse jjukira amazzi ago mwe tuwugira mu bidiba kati nga waka bakubuuza lwaki muwasiiwuuse twawuze nga miggo naye ng'era emiggo giri nnomu mama yakkubanga yawe biziŋŋoonyo nga 10 bw'alaba okaabye kakuvaako ng'obulamu bweyongerayo so tewaali nnyo challenge etiisa nti ekujja ku kintu ky'olina okukola okiraba kyamakulu nnyo okukuliza abaana awaka mu ddiini of course eddiini yeringa ng'empagi enkulu
obulamu bw'omuntu wenna kwe butambulira. Waliwo abatalina ddiini naye ng'era bali successful. Ekyo tebakulimba. Eddiini zaawukana mu bwawukanyi. Eddiini zaawukana mu bwawukanyi. Nti nze nsobola okusanga ng'oli musiraamu, nze ne mba mukatoliki, oli n'aba mukristaayo, mulala n'aba musamize. Teri atalina. Teri era tebakulimba nti waliyo omuntu atalina ddiini. Era abantu abasinga batulowoozesa nti abasamize si ddiini. Naye nayo ddiini. Era bw'osanga ab'owaka ng'ekyo kibakulizaamu abaana bakibakulizaamu ate kikuuma empisa. Era osanga omwana omusamize ng'akimanyi tebakola kino tebakola kino tebakola kino kuba Katonda akulaba. So eddiini naddala e Masaka total ekintu ekikulu ennyo nze kye nkugambye kibakulizangamu abaana z'empisa. Engineer tugende mu technical. Omaze ogwa interview ne bakuyingiza. Banyingiza. Kati bwe ntuuka mu technical Katonda yannyamba nti okuyiga kwange kwali kwangu. Naye mu technical ffe twalinga obwana obutoototo nga bw'ogamba nti technical erimu abasajja abowulira nti abamu bakulu, abamu babaddeko wa, abamu babaddeko mu kibuga, abamu babaddeko wa. Kati ffe twalina olwava ku ssomero n'oyingira technical sikozeeko wantu wonna, sina bulamu bulala bwonna bwe mbaddemu. Opooseeko. Yadde okulowooza ku sente ze twalina twali tuzirina kuba ewaka buli mu yalina income. Abalina enkoko bazina, abalina obunyu babulina, abalina embuzi bazina, n'abawala balinga balina ennimiro zaabwe. Kati nga buli omu alina bw'ayingiza ssente ze nga tituli nnyo mu bulamu nti tetulinaamu. Era ne mu holiday ng'oludda ewaka oddayo n'olabirira ebintu byo n'otundako ky'otunze n'oddayo ne ssente z'okusomero ng'omuntu. Technical obulamu tebwali buzibu n'akamu lwa nsonga nti nze bwe nayingira okuzimba nakwagala. Bwe nakwagala kwaŋŋondera. Wakiyingiza mu kwaŋŋondera nga tukolera ne tukola emirimu gye tulina okukola. By the way kizibu kye nazuula kuzimba okwedda mu myaka 3 gye nasomera okuzimba, emyaka 2 nagimala nga sigendangako we bazimba. Ekizibu mu matendekero nga tusoma theory yekka, tusoma craft science theory okuzimba mungi bwatyo. Nga tetulina nti tugenda ku masaiti. Kati mwaka gwaffe ogusembayo awo ne batuyingiza field nga bajja ku ssomero ne batutwala ne tugenda ne tukola. Era bwe twakolanga nga batuwaayo n'omusaala. Naye buuza omusaala gwa ssente mmeka? Ku weekend buli omu bamuwangayo nusulu 10 ewiki namba. Twakolanga olwokubiri, olwokuna n'olwokutaano. Kati Monday nga yo tubeera ku ssomero n'olwokusatu. Kati ennaku zino 3 zo ne tugenda mu field. Oluusi abafaaza babanga n'ebintu bye bazimba oba kitovu oba waliyo ku bedmaster baffe alinayo ekizimbe oba nga n'abasomesa baffe abamu baalinga bazimbi. Oluusi bafuneyo ebizimbe ne batutwala ne tukola. Kati nga bwe tukola nga batuwaayo 10 olwo. Naye nga bw'oba olulaba kati lwali lutono. Kiringa ng'omwana bw'akola ewiki n'omuwa omutwalo. Naye amazima gali nti twalwagala nnyo nnyo nnyo. Kati njagala engineer nga tukyali awo mu technical. Nkompeyalingira omwana bwe bajja eka ne bamuleeta wane n'atandike ne batandika omumuyigiriza okuteekamu bbulooka. N'omwana eyagenze ku ssomero n'asoma ng'oggyeko eby'empapula nti oli abeera ne certificate biki empapula tusooke tuziteeke tuli ku practical work. Nsigiramu ekifaananyi abaana enjawulo eyo obalaba babeera ku level emu. Ekisookera ddala nze na buli kati abaana bajja ewange bw'omuleeta ng'omwana amaze siniya ffe omwana njagala agenda ayiga okuzimba nkugamba mumpe holiday nakwe endala agende ku ssomero. Lwaki? Buli lw'ofuna theory ku kintu kyekikuwa okulowooza, okufumiitiriza, okuyiiya n'okulowooza biri mu theory. Oba ondaba? Kati hard work eri mu practical okukola ennyo. Naye buli lw'okola ennyo nga towaddeeyo kulowooza omenyeka nnyo. Oba ondaba? Mu theory mwe muli okuteekateeka omwana ku site weeyisa otya,
biki bye tugoberera ku site bakama baffe tubakwata tutya bwabaawo obuzibu obuvaamu otya ebyo byonna biri mu fiole wa kuzimba ensonga lwaki twalina ne lesson gye tusomere wamu ng'essomero ffenna si nsonga oba osoma amasannyalaze oba amazzi oba ki gye twayitanga craft science kati craft science nga kiringanga bw'olya general paper kati ye craft science nga mwenna mulina okusomera wamu ne mutunuulira ebyo byonna ebikwasaganya omuntu mu bulamu kati omwana ono azi direct ku site ogumukisa tagufuna bwanyiiga asulawo byuma n'alekawo mulimu n'agenda bwe batamusasula agenda n'amenya byazimbye zange mujja zimpa kati ono yayita mu training eyo y'emyaka egyo gye nkugambye ebiri nga ne site agisomako busomi ebyo byaba yayitamu mu training eyo basobola okubagamba kati kankuwa ekyokulabirako ku ssomero walingawo amataffaali kumakya saawa 2 olutuuka ku ssomero mujjamu engoye zammwe eza uniform zino eza bulijjo ne mwambala ovulo ze mukoleramu bwe mwambala ovulo ne mubaka amataffaali jjukira muli mu kiraasi abaana nga 10 mubaka amataffaali ne mugajja emmanga ne mugatwala engulu amataffaali tugaye gali 12,000 buli omu alikasukira munne jjukira mulimu ebintu bingi mu kasuka amataffaali ago ekisooka bakuyigiriza obugumiikiriza ate awo obugumiikiriza bwejjirawo lwaki nti omanyi kyekitegeeza okutwala amataffaali waggulu nga tegalina kigagenda kukolayo enkeera ku makya ne mugajjayo ne mugazza wansi ng'era nayo tegalina kigagenda kukolayo neeruli bwe mutyo ng'amataffaali gammwe gabeeraawo bo bagamba babayigiriza okukola kwegamba kitwale nga bw'ogamba nti okola omulimu ogutasasulwa naye ng'ogukola oyiga nti munnaye muwantya ettaffaali ow'omutima omubi alikuba bukubi kyembadde ngenda okuba ow'omutima omulungi waliwo teryakutemako ku kigere bibaamu nezo si challenge nene naye kweganze kye nazuulamu bakuyigiriza obugumiikiriza number 1 mu layini eyo enkolagana n'abantu mu layini eyo mwe bibeera era bwe bakasukanga ne bakasukanga omulanga ayongeramu speed somesa naga stop mwenna ne muyimirira buli omu n'ettaffaali lye olisigala nalyo mu ngalo toliwummuza kati ng'omusomesa yekyajja akola jjukira ettaffaali amateeka agalifuga buli eriggwako tolironda olirekaawo buli eriggwako tolironda olirekaawo kati ng'omusomesa ajja abatonera bulamu bwati paka eri wansi n'alaba bameka abalina agagenze gagwa gwolwo oddayo n'otandika okutwala amataffaali gano ate bw'omu gye gali waggulu kati ekyo kirabanga ekitono kyakuwaliza okuteekangayo omutima ettaffaali butagwa wooli okitegeera n'oli wa munno n'olipiikinga kati obwo bwe bulamu kuyigiriza nti omuntu alina ebizibu byayitamu naye abigumiikiriza ate ekirala okolagana otya ne banno gweokirabanga ekitono kwata ettaffaali lijja ku munno kwata ettaffaali oli wa munno okitegeera nti olina okulowona bw'oprotectinga ng'omubiri gwo nga balikuwa ate ne bw'oprotectinga munno ng'olimuwa kati ebyo byonna biba byakuyiga bye tutwala ng'olusa ebyokusaagasaaga abaana b'ennaku zino kati bw'ogamba mubakisa enkeera tajja batuyigiriza kubaka amataffaali alabanga ggwe atalina kyokola ate bagatwambusiza netugabaka ate n'enkya netugazaayo kati ebyo byonna bibeera tebalina byakukola byakutusomesa so fiyola ono awo omwana ebintu bingi nnyo okuyiga obugumiikiriza okuyiga okukolagana n'abagagga okuyiga okukolera mu mbeera enzibu kati nze ekizibu nnyo okufuna challenge n'omukama wange nesigimala kuba ne bweziba ssente bwe ndaba nga kyekinaatu kyawaganya nze nsonyiwa ng'ate tusigaza omukwano ate naawe ogenda okulaba nga nkyakugasa nnyo neweekuba mutima n'ogana essente z'essaawa zimusasula n'ozimpa so ebyo byonna biyigirwa eyo gye tuva nze ndowooza kyali kikulu nnyo okusoma theory nginiya omulimu gwo gukolebwa eyasoma gukolebwa ataasoma mu mbeera zonna gukolebwa n'abuyize abantu bano tulina okubajjirawo
ebirungi ng'ovudde ku ekyo ky'otunnyonnyodde olinayooko ebirungi ebirala by'oyinza okwongera okutusiigiramu ku muzadde ali eyo agaana omwana we okugenda ku ssomero olw'okuba ajja mutusindika wali eri ewa sekatawa ayiga okubajja kakati ewawamala ayiga okubajja amusindike kakati muwalimu abeera wali eri azimba amusindike ewa muwalimu ayige buyizi kuzimba okwongera okuttaanyaamu lwaki abazadde bandibadde batwala abaana mu tekiniko sina tekiniko zonna tutandikire ku kusoma okwa bulijjo nze omwana wange ne bw'aba asemba mu kiraasi tugeze nga yasemba sisobola mujja ku ssomero era mu kusemba kwokwo waakiri agende ng'atambulira mu basemba paka lwatuuka. Lwaki? Okusoma ng'oggyeko okuyiga oluzungu n'okubala. Okusoma tuyigiramu ebintu ebingi ennyo. Waliwo kye tuyita social capital, be bantu, emikwano. Mwana buli lwagenda mu bantu afuna emikwano. Nze ekimu ku bye nnyinza okugamba abaana be twasoma nabo abamu okuzimba bakusoma ne bakumala nate ne batakukola. Omusanga ng'oluusi mulamuzi, musanga ng'oluusi musawo, basanga ng'oluusi bakola ebintu birala nnyo. Nenga mwali nabeeri. Naye wakati awo nga wakava mu ssomero ojja olowooza nti oyize ebintu bingi nnyo era obimanyi. Kati kye nazuula bw'otuuka mu field ng'ebintu birala. Nga kyobadde olowooza nti nfunye empapula maze weewaana field nga ndala ng'ebugumamu mwana. Kati wakati awo bw'oba tewayiga bugumiikiriza field ogiddukamu. Era abaana basinga bwe bawandukiramu mu kuzimba. Abamu ne bagenda ne bakola emirimu emirala, ne bagenda mu busuubuzi, ne bagenda mu kulima, ne bagenda mu biki, n'abasigala mu field eno ne tugisigalamu. Lwaki ndowooza bwe ntyo nti omuntu ng'anaabeera mu kuzimba olina okuwaayo emyaka 2 nga mu pulaani zo temuli kugaggawala, nga mulimu omulimu gwange nguza ntya abantu basobole okuntegeera. Omwana yenna nga yakava ku ssomero alina okukkiriza n'awaayo emyaka 2. Emyaka egyo nga tataddeemu ngaggawala ntya, funa ntya ssente, n'azimba ntya ennyumba, n'agula ntya emmotoka. Alabe yayingini yazimba oyo muzimbi. Mu myaka egyo 2 omwana mwanonyeza social capital, n'afuna emikwano, n'afuna abantu abamanyi ebintu okumusinga, n'afuna challenge, n'anyigirizibwa, n'amala n'ategeera omulimu ogwo bwe guvaamu ssente. Buli lw'otakkiriza kiseera ekyo kukiyitamu n'oyagala ssente tosobola kubeera mu kuzimba. Kati egyo emyaka olina oggiwaayo. Oluusi abamu tuba ba mukisa nti nze nalina omukisa egyo emyaka saagifuna nnyo. Bwe namala okusoma nvudde mu tekiniko nnyingira obulamu. Bwe nnyingira obulamu nalina dadi wange bamuyita Muzeeyi Matovu. Sitanzaalira ddala naye omulala addako. Owulira lubega ne Matovu kitegeerekeka. Kati naŋŋamba nina ennyumba zange njagala kunnyamba ozinzimbireko, n'antwala ewakaawe neŋŋenda nenzimba ennyumba ze. Mu butuufu nali nzizimbira bwereere. Kyekiri kigaa nti olina okukkiriza okubaako ky'owaayo, okubaako ky'ofuna. Kati bwe mba nkyazimba ennyumba ezo waliwo omwami coordinator wa World Vision we yansanga. Akusanga kuzaabwereere. Kati yali avuga piki ayitawo ng'ayise nawo n'avuga n'akomawo n'akuba livansi. Najja n'abuuza ani azimba wano? Nga ndowooza ffenna alaba tuli bwana buto kuba nava nze mu ssomero nga nina emyaka 22 nga ndi kalenzi, oluusi nyambala n'ekumpale nnyimpi, oluusi ovulo. Kati mu kiseera ekyo nnyingidde field, omwami oyo yansanga n'ajja n'abuuza ani azimba wano? Nze naddamu ne mugamba Muzeeyi ffe mukama wammwe yaliwa ko nze yenze. N'ambuuza gw'ozimbye ennyumba zino nti ye ssebo gye nti ye. N'abuuza ozizimbye otya ng'oli mwana muto? Namugamba nnyumba za Muzeeyi wange. Yampita nga naakava okusoma nampa omulimu nenzimuzimbira. Kati ennyumba ewagipatana ssente mmeka? Nze saagipatana. Muzeeyi yagimpa bwine ngimuzimbira ku bwereere kuba asanga nkola finishing. Muzeeyi wo yaani nti ye Muzeeyi Matovu.
nga muzeeyi Matovu amumanyi yali babayitanga aba PCB kati be batwalanga World Vision be bateranga bagamba nti ku chairman LC Firi muzeeyi waffe oyo yali yasoma bulungi musajja mugezi nnyo kati nga musawo kati nga ye coordinator ya World Vision mu kitundu ekyo nga boga nti yatwala eggombolola nga muzeeyi Matovu yakuzaala nti mumanyi oyo muzeeyi Matovu nti ye naye lwaki tetukuwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro tyentiye naye gwe omanyi kyekitegeeza wakava mu ssomero oyingidde field tolina experience yonna bakuwa okuzimba eddwaliro naye nze kyendabamu omuntu yenna yenna akuyita owaayi jangu onzimbireko bino ebyobwereere wali tosobola kugendayo nali nsobola ngamba omuntu yenna yenna ayagala ssente nga wali wetugambye nti bino emyaka gino sooka ove ku bya ssente wali tosobola kugendayo ku kyobwereere ng'ate wali ekkubo yes kati munnange ng'omwami aŋŋamba tugende ng'ayogera ne muzeeyi Matovu amugamba omwana oyo azimba bulungi nnyo 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 n'ennyumba eyo yange yagizimba ntiye aŋŋamba waliwo n'eddwaliro etaaga okuzimba liri Kabira gye liri nalizimba nga mbuulira bulungi nga ŋŋamba kola application osaba omulimu ogwo nga tukola application bantu basaba okuzimba eddwaliro twalinga nga 21 kati bagenda okuza application nekituufu nze mbawangudde lwaki nze nalina ennyumba gye mbalaga nti eno nze ngizimbye ebirala byonna saalina kyamaanyi naye nga bonna buli omu bwe bamubuuza wazimbawa babagamba nazimba e Kampala nazimba wano nga tewali we balaba practically kati ate wange buli yajjangawo ng'alabawo ne bannonda ne bagamba mwana ono ku nnyumba eno gyazimbye ajja tuzimbira eddwaliro ne bampa omulimu mu World Vision nga tuzzeeko emabega otulaga abaana omanyi buli famire yonna yonna buli muntu yenna abeera n'omulimu gw'ewaka yes omulimu ogw'ewaka gwa kuzimba ffe waffe eri gye banzaala mu famire yonna tewaliyo muzimbi era nze mu famire yonna mu kika kyonna nga boga nti famire ya Mugenzi Katosi baana n'abazzukulu nze nasooka okubeera omuzimbi era kyenneekakasa n'embirowoozo bya muzeeyi wange tiyalina kirowoozo nti ndibeera muzimbi naye ekirowoozo kye kiva ku oli omwami eyali asomesa okuzimba kati n'akituguza ne tukiyingiramu bwe tutyo kati nze mu famire nze nasooka okubeera omuzimbi ewaka gy'okulira omulimu gwa famire gwali mulimu ki kulima lwaki ndowooza nti kulima muzeeyi yali akola mu factory edda nga muzeeyi avubuka yali musomesa yasomesanga secondary ndowooza ssente nga tezirabika n'atandika okukola mu factory kati naye nga ffe gwe mulimu gwa muzeeyi tewaliwo mulimu gw'ewaka kati ogw'ewaka kwali kulima ogw'ewaka era buli mwana yakuvunaanyizibwanga okulaba nti okulima n'okulunda birina okuyigibwa gwe gwali omulimu gwa kati guno ogw'ewuwo gwa kuzimba ogwewange gwa kuzimba okikola otya abaana b'okubeera nga bakula ng'omulimu bagumanyi newankubadde nga waalikula alikyusa n'agenda ku gugwe teri mwana wange atamanyi kuzimba naddala abalenzi bo teri namba 1 omwana bw'atuuka mu P5 owange omulenzi alina okutandika okwenoonyeza P5 gy'emyaka 10 giyite 10-11 alina okutandika okwenoonyeza ssente ze zanaakozesa ku ssomero ye ng'omuntu gye tuyita pocket money kati nze omwana wange atandika oginoonya mu P5 lwaki namuterawo amakubo mwaginoonyeza nti omwana ono omujja ewaka mu P5 n'ogenda naye ku site bw'atuuka ku site n'afunayo omulimu gw'okufumba obuugi kuba ewaka bakula bamanyi okufumba era bw'obuuza omwana nga akubuuza wasooka kukola ki ku site kufumba akeera ku makya n'afumbira abazimbi obuugi ne babunywa kawungezi tannayiga goya kawunga n'akolanga ebirala bwe bamuyambako n'akagoya kawungezi n'asasulwa 1,000 oba 2 n'akula bwatyo kati ogenda okulaba mwana omwezi omulamba ng'esatu gy'agirina mu nsawo oba ena gy'anaakozesa bwe batyo webaze batambuza obulamu bwe batuuse mu secondary babadde bafuusa abazimbi abamanyi okuzimba ng'omwana asasulwa 2,000 nga bafundi abalala basasulwa 3-4 naye nga nze era owange nfuba omuwa entono lwaki saagala nnyo omulaga nti eno nonayo ssente naate njagala omulaga nti naye ate ne ssente ozifunayo
kati n'abajja nga bakula bwe batyo. Omwana agenza okutuuka kati bali mu senior 6 university nga bamanyi nti okuzimba ogenda ku site n'okola wiiki ne bakuwa emitwalo 20. Era omwana we wajja n'awummula wiiki 2 kale tugambe omwezi aba asobola bulungi nnyo okubeera ne mu nsawo yo ssente za fisi z'emitwalo 5. Kati omwana asoma nga ssente z'emitwalo 5 agalina ng'agenda kugulako ebintu ku ssomero. Olaba nti obulamu bumwanguyira. Takumenyana nnyo nti ate nina nze si wa mwana ssente za pocket money omulenzi. Police nkola yange naye nkuteerawo wozijja bino bigatto bino abyeriko bino bisapule bino bibambala ebyabaniganiga ebyo byegulire ku ssente zo era bakuze bakimanyi. So obulamu babutambuliramu bwe batyo. Abazadde beetaaga okwongera okukoshoninga ku nsonga eyo nti gwogugo gwa kulima, gwogugo gwa kulunda, gwogugo gwa kuzimba. Naye ate n'omuzadde yalina omulimu gw'alina okuyigiriza omwana, kubanga omwana essaawa zino ne wabeera ng'agamba nze mbikooye ebyokusoma n'omwesibako n'agamba mbikooye, alina w'atandikira. Of course nze omufundi ewange asinga okufuna ssente entono afuna emitwalo 4 buli lunaku. Ye mufundi asinga okufuna ssente ki entono. Kitegeeza abaana bange bonna grade efuna emitwalo 4 bagiyitako. Kati kitegeeza omwana newe mbasinze ngumwadde bwagende walala nakola bamwalunje emitwalo 5, 6, 7, 8 olunaku. Lwansonga nze mbayigiriza practical, mbayigiriza ne theory. Omwana muwa plan ne muyigiriza ogisoma ne kujja n'okugitegeera. Ate ne sikoma kwekyo ne muyigiriza ne social life mu bantu eyo gyagenda ku site. Kati kizibu nnyo omwana wange ogende wantu n'alimu obulamu. Ekimu ku bizibu ebiri mu ggwanga mu kibuga ddala bizimbe bigwa, abantu abo ab'ekibogwe oba bavaawa babeera tebapateeseteese ndowooza. Naye munnange nze nkiwulira nnyo ng'abantu abatamanyi kuzimba bakyogera nti kyekizibu ekinene. Ekyo si kyekizibu kya Uganda. Bw'otwala average ku nnyumba ezizimbibwa ne 1% tewera ku nnyumba ezigwa, oba ekyo tukkaanya nti kitegeeza nti bw'oba toweza 1% toyinza kugamba nti ebizimbe bigwa. Sibula abantu ate tunadingana sabbiiti ejja kubanga kirabika akadde okatuliridde owejjokolera emboozi tukyayina mpanvu basibule ate tunadingana sabbiiti ejja. Abasebo ne bannyabo ffe tugamba okuzimba kuyiiya ate a mistake is a design. Omuzimbi tatera kusobya. Kadde mwako a mistake is a design. Byonna bye mulaba ku mayumba ebisinga bijja by accident. Naye ne twesanga nga tetubifudde design. Abantu okuzimba ne kwongera okubanyumira. So ngenda batwalira ddala mu bulamu bwaffe obwa site n'okuzimba omulundi oguddako. Kisoboka naawe osobola. Waliwo ebintu bye tugenda tuyiga mu programu nga tugenda tubiyiga. Kakati ate nkitegedde nti design gwe zoolaba ku nnyumba ez'enjawulo. Omuzimbi yali akola mistake nefuuka mu design. Nkwebaza okwekumira ku Delta TV tukole ate ne sabbiiti eno. Sabbiiti ejja era tujja kukomawo ne engineer Peter Dungulubega ng'ayongera okunnyonnyola yava eri Buddu kati munnabusiro wano si Busiro. Wano si Busiro. Jjukira ntuyingidde Empigi Mawokota. Kati ali Mawokota wawangaalira naye omu ku bazimbi ebizimbe eby'amaanyi. Nze Mukiibi Jamiru Kyabasinga ate akuteekerateekera bino byonna ku kamera eyo eriyo Simon Peter Kabaka Male yateekateeka bino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.